ku byobufuzi obukulembeze nawo bitegeere nga bwe biba bitambula. Tubeera ne mukulu Kizito Nsubuga maje kulu Kizito ensonga eri tugimaliriza eya speaker tugende ku nsonga ekirowoozo baagala kukireeta gundi mu ssemateeka omundowooza nti okulonda kwa universal suffrage kuveewo kw'abantu bonna okulonda president abenga alondebwa bakita electoral college ndowooza palamenti ffe tugironda bo ababaka ba palamenti abayiseemu ne balonda omukulembeze. Ekirowoozo waliwo abaagala okukireeta kibeere bwe kityo mu Uganda wano. Okusooka bagamba nti omuntu ayagala okusuula omuntu omuwalirizanga okukola ebintu ebyali muyisizaamu okusooka abiveeko. That if you want to defeat a revolution, you force him to undo his early achievement. Yes. Kati ekisooka abatembeeta ekirowoozo ekyo babayita transformer kada. Nti chairman bw'ekyalo ndakaba ntubasigira ekifaananyi ng'abasomesa. Chairman bw'ekyalo bw'abanga yafuuka wattutumu n'afuna n'okuwagirwa ekyalo olw'okugaana abanyiba omwenge ku makya. Kati gwe bw'oba onoomusuula muwaliriza akkiriza abantu baddemu okunywa omwenge ku makya abagenzi oba omumazi. Kati ku lwaki kubanga gavumenti eno bwe yajja nejja n'ebintu njagala mbibalage ebyagiwa awetutumu neeteekawo buli kintu bonna balonde bonna bafuge bonna basome bonna bagemwe ng'ebintu byabikola mu pululo mu bantu baali ne babyetabamu. Ate gavumenti ziri enkadde wasangangawo mwami mayumba 10 mu kyalo ow'omulukomu ne kati bwogenda ku lukosaga abakulembeze bangi oba 30 kitegeeza nti abantu bonna bakola ki benyigidde mu bukulembeze abantu buba bwabwe they own it. Kati bw'obanga nti president adalondebwa miliyoni 13 ezeewandisibwa 14 n'oga nti alondebwa abantu 5 kati obanga ogenda okugwa ekigo kyotakolanga ki naye ekyo kimu ekisooka abaleeta ekirowoozo ekyo babayita bakada babayita transformer kada abali besibye mu bifo by'enjawulo bya movement ne bagwa ne batagenda mu parliament kane bekolamu akagurupu ako kakulirwa adupa. Kati omulimu gwako gagala okuleeta ekiteeso ekyo nti bakitwale mu referendum nti abantu bakole ki bagibweko obuyinza obulonda president butereevu balonde babaka ba parliament bamulonda nga baza okulondebwa bamulonde. Ekyo kimu. Kati ekyokubiri abantu abo naye nze ndowooza nti babusungu bwabakwata kubanga bagenda okwesimba mu byalo bagwa kati ndowooza ne bagala shortcut. Ekyo kimu. Ekyokubiri ababaka ba parliament ekyokubiri balesera ekiteeso ekirala era nga bagamba nti baagala amagye gawumuze ekitibwa John Muwoozi. Nakyo bakyagala. Ebigambo ebyo babitwala ekyaddondo mu nkola ya movement ne babagobesa. Kati babadde ne Mao ne n'abagamba nti ne DP ekintu ekyo kyabaka ba parliament kulonda president naye kyera kibaagala kyekirowoozo kyaki nga bamusinkanye ku Musa kooti nga minisita aleeta reforms. Kati n'aganda aba DP bakola ekirowoozo ekyo kituufu. Naye ate emabega wali Mao yategeeza abantu nti y'omulimu ogumuleese kugenda kutereeza bya transition kwegabya buzibinza bukyuka butya. Kati ekyo kimu ebyo bintu bibiri. Kati omuntu ng'ekintu kinaamufaako omuntu agenda okuleeta akakiiko oba okuteekateeka enteeketeeka eyo tolaga birowoozo byo. Kati bw'olaga ebirowoozo byo nga tonnalonda kakiiko tonnakola ki abantu bamaze okugwamu nti pulaani gy'oleeta yiyo. Kyovudde olaba nti Uhuru Kenyatta ne Ruto okulemesa okuyisa mu BBI bategera nti BBI egenda ganyulwa Uhuru Kenyatta ng'ayagala kukomonga prime minister executive ng'ayise mu kamooli. Okitegeera abantu bakitegeera ne bagaana. Kati bwe oyagala kuleeta reforms zino nga omaze n'okulaga ebirowoozo byo nekyoliko kiba kitegeeza nti olina omuntu gw'oli mu kukolera ekkubo gw'oyagala ayite mu kamooli abenefitinga ebirowoozo ebyo. Abakuliza ekibiina kyaffe kansoke enziremu bajjukize ne baga nti amateeka si kintu kirala biba biruubirirwa na bigendererwa na birowoozo by'abafuga. Laws are nothing but it's the will of the elite, the political elite. Ebiruubirwa byabwe interest zabwe ngeri gye bagala okubafugamu. Kati okirabye oyo kati tubaze kitegeera. Kati n'olwekyo abantu bano okuleeta olukwesikwesi okuleeta ebirowoozo bino okusooka nabo beesimbawo ne bagwa. Bannayuganda ne babasuula basimba ku baka ba parliament okusinga ne LC5 ne bagwa. Kati beekolamu ekibiina
kati batandise okuleta ebintu ebijja bannayuganda ku mulamu kubanga eno gavumenti yajja okuwa abantu bonna bagakole ki obuyinza bwabwe naye kati kiki kitegeeza kikiri kyegamba lwaki batya abantu ani atya abantu ayagala okwesimba ayagala okuba omukulembeze w'abantu ate nga tagala abantu bamulonde ayagala ayite mu kamooli kubanga that is what it means. Kiba kitegeeza ekyo That is it. Kyakitegeeza nti kubagala okuleeta batemere ekkubo atidde ogenda okwanganga abantu bonna ayagala ayite mu kamooli bamukolere ekkubo efunda agenda agula ababaka ba palamenti bebanatuuka eri bamukubira akalu nti waliwo anoonya shortcut bole nnyo. That is what it means. Kubanga bwanga oyagala obukulembeze oyagala kufuga bannayuganda ijjangu ku mwasanjala lwaki tojja mu mwasanjala kubanga biri byaliwo luli bye byavaawo kyobudala nti mukumwenda kinaana oba tetalina we yeesimba wabula balonda ba UPC bone bamukubira mu stamp nafuka president onfunye bulungi kati n'olwekyo omuntu ayagala okufuga abantu mu nsi empya in modern society oteeka okubanga ogaga nti nina mandate y'abantu olina okujja butereevu kyobudolaba najja neŋŋamba abantu ne mu America kati argument gyeri y'amaanyi bagati tukyakkiriza abantu 538 kutulonderanga abantu bebayita badelegate twagala abantu electoral college bagati tukyazagala kubanga waliwo akakundi oyinza okusanga bamafia oba nga waliwo kakundi kamaze okukola state capture nga kayinza okuinfluence okugula abantu abanaabanga bakulembeze era nekekumira mu buyinza perpetually okitegedde so kati n'olwekyo nze ndaba Mao oba kubanga kati Mao ye obuvunaanyizibwa bugenda Mao yagenda okubeera minisita w'ebyamateeka abantu bagenda okugoba ne ku mikolo ng'atuuseewo kubanga bamaze okumulaba endeeta byali mu kukola bintu bikyamu nnyo kubanga amaze okulaga interest naye kyayagala era nalabya n'owekitiibwa Masias Mpugo wa wano ng'aga nti bassebo ne bannyabo semateeka ono yeetaaga kuyiwa tukole mupya webale nnyo naye kati oddamu ne weebuuza naye gogenda kukyusa semateeka agenda kuyambaani kubanga tumaze okutegeera nabaga likwaniyu bwe yali ava ku bukulembeze mu Singapore manya nga alabika nga ava ku prime minister baddamu ne baga nti alifuga Singapore bakyusa semateeka alifuga Singapore ajja kuba senior minister nenga prime minister wali nenga technically likwaniyu tukufa nga yafuga ki Singapore kati lwaki muleeta obukolomoni bwebanga wali transition amateeka gaki amateeka gali tegamala bagenda bakanywa bakabateza abantu nantwagala kuzaawo term limit tiwakyali muntu asobola kuddamu kufuga Uganda myaka kisoba 10 nga president Museveni avuddewo tiwali agenda kuddamu kubaawo tiwali no tiwetagenda kukola teeka tiwali agenda kuddamu kufuga Uganda president Museveni nga avuddewo alisuka myaka 10 tagenda kuddamu kubaawo ngoyita ludda so kati ebi timuli makulu naye kati balinga kasola abakulembe olaba bankruptcy abo bakulembeze abatali Musa naye tulina ketubuusi wali atenga kakulu nti oyina koolesi naye waliwo era ketubuusi nti amateeka gano goyagala okuleeta gali mu interest yani Honorable Mpuuga bwe yali ayogera alina keyakoonako naga nti semateeka ono ye bwamulaba takyali mu interest y'abantu si oli gwe bapromulgating wa 95 kuba bazze bamukyusakyusaamu nga ebimu ku bizze bikyusibwa mu ssemateeka ono tebiri mu interest y'abantu bonna ye kyeyali agamba kakati akunjagala tukakwana gana amateeka ge baleetaga transition gali mu interest y'abannayuganda oba maze okubategeeza wano nti amateeka gakolebwa gayamba bakulembera inene case gateekeddwa kuba mu interest yani mu interest y'abaganda okutufuga kati ekyo kimu ate owekitiibwa Mpuuga bw'ayogera bw'atyo abanga yamala dde okuyingira mu kitimba ekyagala okubuza eggwanga lino era kyemutegeera kubanga juzi nabalaba nga besibidde mu kasenge ne Mao abanga ali kubanga lwaki otegedde nti semateeka ono teyakyuka naye mu semateeka oli bantu baga tujja kwekubiranga akalu kaffe butereevu ekyo kikyaliwo ekyakyukamu bakyusa term limit ne age limit tumaze okukitegera practically tiwakyali asobola kuddamu kufuga Uganda kusuka myaka meka irrespective of the constitution nga weyimiridde ate semateeka takiziyiza nantakiziyiza tewali munnayuganda addamu kulonda muntu mirundi 10 manya mirundi okusuka mirundi myaka 10 tikyasoboka waliwo ebintu byotayagala kubanga omanya amateeka bwebanga gazze mu butuufu amateeka nga gazze mu butuufu gaba the culture ne norms n'abantu gye beeyisaamu era abantu balina okulimbalimba amateeka gano etteeka amateeka bwe bagaba nga gakoleddwa oli ayinza okulekawo etteeka nga weerituufu n'akola ekyayina ekirala ekyawukana ku tteeka n'olwekyo n'amateeka ne bagaba gakoleddwa ku biseera ebimu bwe gaba nga abantu gali mu bulombolombo n'ennono ne kalica z'abantu bajja kukola kye baagala kubanga amateeka sigafuga amateeka tige gakola abantu bakola amateeka onfuna bulungi kati ekyo kimu naye ku ssaawa eno nga tumaze okutegeera transition
obongo tegede nti omuntu singa agamba Palamenti eronanga president singa olole bagamba nti nga balesa review omaze okutegera kubanga okuletegera amateeka ga byabufuzi sikajja kuyamba bantu singa baleta review ne bagamba nti ekifo kya president tukijjeewo tutaddewo kya prime minister oligaana aliwo ogenda maaso kadde mwako kaziremu bagambi kubanga kamabulire singa olwali balete amateeka galo balese ne bagamba nti essaawa eno webiweddewo ekirowoozo kiyiseemu tiwali bamu ekifo ky'obwa president kivuddewo katolika nkugamba tutaddewo kyabwa prime minister oba tuleseewo ekifo kya president tukomezawo term limit tuleseewo ekifo kya president agenda kuba constitutional man naye anaafuga ajja kuba executive prime minister era nalondebwanga babaka kati omuntu ajja kufuga papa ekyo alina emyaka 10 nga oga nti oteekawo limiti nga tekikyalina makulu n'olwekyo kati gana amateeka abantu baleeta amateeka nga bagazanyira ku byabufuzi abantu balaba ebyakubuzabuza abantu kati naye olaba abayivu n'abantu abalala babuguutanye tibasobola kutegeera kutunula buziba kulaba bintu kyekiri kyenaga nti beekumende yangamba mu 98 nanga nti bano Professor Kanyabaga nti nkoze constitution gulugulu nakatola asaaga naye abagezi bali bamaze okutegeera nti olugyaga gulugulu ali mu kuzanya mu 2 meka bagikyusa ye ali amanyi nti akoze eki asibye kiwedde kati n'olwekyo abaleta amateeka kyekiri kye bagamba nti bwe tuba tukola analysis ife abasomaliyo politiki ekitwawula ku bantu abalala tutunula what is the contextual framework aleeta amateeka gano ebigendwa byekiki mawaga nti nze kufacilitatinga busika kati obusika buleeta alinganga ayagala okujja abantu baleme kwetabamu mubenga bukolebwako abantu batono ate tumaze ekitegeera nti olwegula ababaka ba Palamenti kyangu nnyo ne bagenda ne beekwekeri ne beeronda kati n'olwekyo Mao ayagala kusuula ggwanga lyaffe mu dduli ku lwaki kubanga ekyatereeza ggwanga lyaffe lino kyekiri kyentandise nakyo nga baga bonna basome bonna bagemwe bonna bagagawale bonna balonde bonna beetabemu bonna bafuge kati abantu bagala kuba limitinga kiba kitegeeza abantu abagala okujja okufuga abantu tebakyabaagala bagala kubeeka katikati ate semateeka naddamu nti power belongs to the people onfunye bulungi kati nti bw'okola ekyakakawayiro kenyini kaba kaluzinze n'olwekyo nja kwajunga owekitiibwa Mpuuga ayinza okujjako ewange mu study center muyambe mu seping ayinza okuba nga yasoma amateeka ayinza okuba nga yasoma bino naye tanategeera amazima g'ebyobufuzi ag'ensi ajje expose him ensi etambula etya dynamics olina kokonyemu wali njagala tufune akakiiko kano aka constitutional review ko kalina kuba katya in the first place Mao yagenda okalonda ani alina okalonda Mao yagenda okalonda akowe farisa alonda mu baki ina yamanya bana alonda bali what is the quality kati kinjagala okugamba abantu what are the qualities of members kinjagala okugamba abantu Mao kati mazo kutegeera bana mateeka Mao na Mao ebigendwa bye ye naye agenda ku benefiting mu byakola kubanga yasubira nayo okufuna ekifo mu government ekolaki is also a beneficiary kati n'olwekyo Mao byagenda okukola byakusuula mu ddubi era byakolera Mao abantu bagenda mu kyawa nga bamutegedde abantu bana bikulobo kubanga byakola tebyakifere I can say it authoritatively but it's not a platform tukubaganya ebirowoozo even from an intellectual point of view ngobo yivo oba mukumanya nja kumudistro nja musanya intellectually nti bufere bwa byabufuzi that is the conmanship kyolandi tutagati nti obufuzi bwe bugenda ku stopping the conmanship of politics obufere bwa byobufuzi nagamba politics of deceit ebyobufuzi ebyobulimbi tugenda nagati abustoping kyondola abantu beyasubiza buli kintu akikoleddewo yagamba abantu bwe ndi Omukulembeze ndayizawo ababaka ba judge mukaaga bebalonda alwalira enkyabalayiza sawaji buli kintu kyonna akikoleddewo katuyamba abantu politics of deceit oba obufere bw'ebyobufuzi politics obulabira kuki characteristics wotegerera omuntu kagamba naye bazanya byabufuzi byabwe wotegerera nti onazanya byabufuzi byabwe kasitola bange ekintu ky'omuntu kyakola kyaleeta maaso ng'agenda kifunamu omanya nti omufere kubanga in any case polisi yonna egenda okuyamba abantu enteekateeka yonna ey'amakulu eri abantu etekubwanga eri geared okukola ku nsonga z'abantu naye kasitola nga olesa ekintu ng'ogenda kifunamu that is politics of deceit that is politics of conmanship nti enteekateeka eteekeddwa okuba reflectinga mu solving the problem at play kubanga kati kamala kugamba okitegeere nti obusika obugenda okujja obw'ebyobufuzi bagenda okusikira President Museveni 2026 Mao ali mu center wa yaayo naye is beneficiary mu lukolo alulimu oluteekateeka abantu bomambuka n'abantu bomubukiikako n'abaserengeta okuba baawala kati ate baleeta amateeka gabayamba abaleeta ebintu ebigenda okubayamba okubanguyiza okutuukiriza kye baagala kati bannayuganda abagezi abayivu we cannot be part to those ones who are going to facilitate that conmanship. Hey, kati ekyo tukineke kati ensonga endala eriwo
agenti aleta kakukibo ka reconciliation yes nti akabuza nganda yes abantu baleme kwerimba bane nkuletera akatabo kano kalabi lwaki nkakulete njagala kasomo kala yali human rights report okubangwedde neri omuntu nakino kyova mukaga mpaka kinana mukaga yes kakulete do kasomo nkakuwa di personally ukateke mu library so kati abantu ekibakanye lwaki abantu balekanga bali akagugumuko akaliwo ekiriwo saawa eno abantu baganye okwogera amazima kati bagala kutabaganyani twali tuwalentalo kalitalo zayimiya abantu bave bagambe basebo ne banyabo government engeri gyetambulamu abantu abakozi bamativu government ejuddemu abantu bakirundi kimu manye kulomukaga nabuuza ekibuuzo ekyo by the way ngamba nti bw'ogamba nti ogenda kutabaganya Umaru ne Kizito wateekeddwa okubaawo ensonga z'ogenda okuleeta ku mmeeza kati zobatabaganyako Umaru kamala okugamba twagala tukkiriziganya ebyobufuzi nabagamba dda nti ebyobufuzi byebisalawo ofuna ki okifuna ddi okifuna oti politics determines what you get when and how yes ekyo kimu in other words ebyobufuzi kitegeeza kutematema bintu bya bugagga byansi mu bigabane nga bannayuganda abalimu kati n'olwekyo ekiresa abantu just abantu kutafuna bintu byebagabana bibikayanya abantu tewali kintu kirala tewali mutalina personal issue ne baba abantu bageze mu ntalo babalwanira byangabana simple kati kyolaba batuga nti war is the highest form of politics nti olutalo yentiko y'ebyobufuzi byebyobufuzi byakasa meme onfunye bulungi so kati oli baga nti abantu bagenda kutabagana bannayuganda baveeyo bulungi kubagambe nti bannange basebo ne banyabo mwatugamba bwe mwajja wano nti gavumenti egenda kuba yamuza nganda ebyaleeta abantu wano okutambula naye kati ebintu maofisi galimu abantu bava mu ludda lumu bakigamba abantu direct kyabantu kikibakayanya kubanga abantu ludda lumu be bafunye ebintu be bagaggawadde be bali olunyi abalanga tebalina kye balina ate n'ekirala era ekiresa akanyambirega wano kubangaza abantu balaba bali muvuguvugu nolaba baji bati n'abantu abalala ne bamanya nti ate wano ekitundu kino ekya Buganda ekya Makati abadde n'enteekateeka gano okujja Museveni bigere bagala kusuula abantu bawano n'okujjamu abantu abensa ab'ebyobufuzi babakube babatuula eri abali mu opposition n'abali mu gavumenti babasuula eri baleete abantu abayaayi nalabye Professor Manyola ali mu University ya Nairobi yadde agamba Ruto naga nti Ruto ate tamwagira nti mbadde sikuwagira ne bwongo okola gavumenti kola gavumenti ya muzanganda ne tukoma kwekyo togenda mu bitundu olonderondeyo bayaayi abatali bansonga tikwanga nomuluya muyaye noli oba webifu londa abantu ab'ensonga abantu bakkirizaamu abanayamba ebitundu byabwe sikuleta bayaye kubanga bayaye tebalina mugaso eri abantu bajja kuyamba gwe era abantu bajja bakkiririzaamu kati ekiri wano nze kyendaba kati era kyola nti abakikuyu bakuba Uhuru Kenyatta akalu lwaki bategeera nti Uhuru Kenyatta abadde muntu waabwe abaliddemu olukwagala basuula nebeegattale Ruto bamukubi nga bamaze okumugjawo kati olaba ekiresa enkayana wano olaba banadduli bano bakayana Meja Kadubani babawummuza tebabasasula sente zaabwe n'abalwana tebalina kibafunye kati abaana baabwe bano bajakana ekiboogeza n'okufuna abapresident naki bali frustrated kubanga balaba batata bwe balwana baganda bwe baafa tebalina kibafunye ne batata bwe tebalina kibalina ate nga balaba bali balwana nabo bafunye byasaba n'abakajja tekiresa vuguvugu kati n'olwekyo omuntu kyabakola nze ndowooza mbawa amagezi gaabwe president Museveni kyabakola ayite abantu ab'ensonga ababuuze woofiisi bazitungemu zibe nga ziri balanced abantu bona balabikire mu ggwanga eggwanga ligenda kutereera naye watali ekyo kuno okugugula n'okuliwo abantu bagenda kuli konseringa kuki because what is important is resources byanfuna ebiri mu ggwanga engeri gyebigabanyizibwamu kati n'olwekyo okutereeza abantu nti ebisomoozo ebiriwo mu ggwanga byakukolako si byaku kubanga katika webali nnyo abantu bagala byanfuna abantu bonna mubitundu byonna basobe abantu bonna bamere mu maofisi si bantu baludda lumu kyekirese kyokatabu ate abantu bawanga tebajogedde abo tebagala kutwala ggwanga mu maaso omanyi nagamba waliwo kibayita flattery politics nti abantu balimba abakulembeze kati badde boogera wano abadde ne Uhuru Kenyatta nti Uhuru Kenyatta bali takyawabulwa naye nga badde bamuli ku lusegere nga bamugamba yagala okula yamaze kugwa nga tebakikuyonaga nti naye nga tebadde bagali badde bamuwabula kati omuntu omutuufu ayagala okutereeza ebintu togenda mu reconciliation ekikayanya abantu kiri simple kugamba nti abantu ab'oludda lumu be bajjudde mu ofisi za gavumenti kati kikyetawo okutereeza kikyo kikikayanya abantu naddala ati abantu wano mu Buganda wano abantu batandise okuba nga tebakyetegeera awulira nadduli akaaba bakaddu baani batabani baabwe bakole ebintu byabwe byonna byafa tebalina kye balina ate abala be bayamba bagaggawadde bavunze balina buli kimu bano bali kati olaba bano batabani banadduli bajakana boogera bubi bavuma abakulembeze gwanga bavuma abakulembeze ne frustration okitegedde ekyo kyokka naye batatereeza ekyo toyina ogenda kuyita muntu mulukiko mbeko bimwogera kati balwalwa n'abakyoli n'abateeso bali bakayana juzi badda mu gavumenti bawadde obukulu enti bazisasudde wakyali akayana abantu bagala resource kyokka babatadde mu office
olaba nejuzi bali bakoze olukwe nti mawo agende yesimberi omuguni yava omoro nti ajabere speaker you can look at that ali ku radio budwe yo muntu wa bulijjo bale kubanga ogoberera dakika ziri musanvu zezibulayo okuwera saawa 2 ezekiro saawa 2 tugende mu nteekateeka yawo tabadde yitira ku noti 752 98 ne noti 785 2 esimu zoyitirako tubenga tusobola okuwuliziganya naawe ekibuuzo kirowoozo byonna tubyaniriza kale radio wood wanje nawe bali kuwuliriza nawe kuba musiza se kale tweyanziza kale buddu wanje nawe bali kuwuliriza kale tweyanziza nawe bali kuwuliriza buddu nawe bali kuwuliriza buddu 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 wanje nawe bali kuwuliriza nawe kulamusiza kakati nze neyongera okulezaiza obukulembeze bwa Kenya pulezidenti eyawanguddwa yasazeewo nakkiriza ebyavudde mu kooti naye ati Saalongo tokinyagala omubuuzaako obukulembeze bwaffe wawaano bunaababulawo ng'obwekenya era gwe balidde kalu nakkiriza ddala bamumirembe. okay kale nawe bali kuwuliriza noti 752 ne noti 785 buddu wanje waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh aji ono kasaka asani etabya makalungu masaka wudu nenga etawa zino zinde kugenda mu ttaano akamuza ttaano ekampala zinde zebegale byobudu mukama wange we bali kuwuliriza kama wange etawa ali mu studio mungabe kama wange etawa ensonga gyaliko entuufu nnyo ezengamba kubanga abakulembeze abakida okuddako tetewali agenda kuzuka eti wakekoze etya kusazeeko naye kale ensonga ebadde tutegerekese buddu wanje nawe bali kuwuliriza nawe kulamusiza atakoze atya buddu wanje nawe bali kuwuliriza abakulembeze abamu bakkiriza kuba bizudde mu kulonda ate ne bakozesa ekifuba ekyamaanyi
wange naawe bali kuwuliriza nsibye bulungi mpozi gwe kale batulabira beggolo kale tweyanziza buddu alaikum salam wa rahmatullah oyogera nga ali mutulo nga bwebase bukyali obadde ki ate wano twagala bali active tetwagala bebase dakiika ziri emu kitundu zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro. Mukulu Kizito waliwo abuuziza ekibuuzo ndowooza tumwanukule tetujja mulyaza agende nti lwaki abakulembeze abamu kiva ku kyabakulembeze okuwakanya ebivudde mu kulonda ate okusooka twebaza abagoberedde ekibiina kyaffe kino. Ekisooka tiwali ne batakola teeka lyo tiwali muntu aliddamu kufuga Uganda mu myaka gisoboka 10 nga President Museveni avuddeko. Ekyo tebakimalirako budde bali kuliwuddisa bannayuganda tukomyawo tamuli emiti kabenga akanyweebwa okukoleramu ebintu ebirala. Era bannayuganda zinali bawadde amagezi ebyoga nti bakola reform simanya baleeta biki mu bisooka ebyeveeko kubanga tuli mu transition tulibikolako mu maaso ffe tulina ebizibu eby'amaanyi ebiriwo. Kati ensonga enkulu gye bali badde bakolako yakuddamu kubuuza abantu ekibaleeseemu ebbugu mu kiki. Lwaki tukola ebyobufuzi ebya isolation ebyokusuula abantu abalala okwaddeko ebbali n'ebiringa ng'ebyo. Lwaki bakola ebyobufuzi nga ofiisi bazitaddemu abantu balulumu. Si simple ekyo kyokka kikikayanya abantu kubanga bannayuganda bamanyi ife olaba kuseba obumalo nagamba abantu tosobola kugamba abantu nti bannange omuntu ng'alaba ekintu omuganda ati kyolaba si kyolaba si kyekiriwo you cannot defy observable reality. You can't. Ekyo kimu era kyekiresa abantu okuba mu bbugumu nebyo bagezako kulukaluka patapata kwe kutya n'abantu ne balowooza nti abantu katukole pembeni balondebwa abantu ab'olubatu kubanga omuntu waga nti abantu bali balonda ensi yonna oli naaga nti atituddemu batono kiba kitegeeza otidde ki abantu bagendamu tulina byogenda kubagamba okitegedde. Ekyo kimu. Ekyokubiri lwaki abantu bagaana okukkiriza ebiva bivudde mu kalulu ebiva bivudde mu kalulu kati ekyokulabirako lwaki Odinga miwandibadde yagagezako okulataka jjajjata yali tasobola kubanga akalwe Kenya namu muntu yali wano mu Uganda ng'ali ku TV ng'ali ku mutimbagano ku poto ya electoral commission ya independent and electoral commission boundary eya Kenya ng'osobola okwegattira ebyobufuzi n'okola ki obulungu obugati n'okola ki n'obula kati ekintu ekiri transparent oyinza kubuzaabuza. N'olwekyo nze ndowooza nti bannayuganda ekireeta abantu oluusi okugaana kugamba nti wadde okulonda oluusi bantu baganye okuba kampeyini bulungi abantu babadde simanya bakute bintu oluusi kyekireeta okuwa excuse abagaana okukola ki abagaana okukkiriza ebivudde mu bululu. Naye omuntu banga ogenze mu kalulu nabantu ne batakuwa kalulu kubanga abantu babaganye kubanga abantu babasalawo era okirabye nti nelwaleero Odinga addalayira ensi yonna amanya ku lutu n'ensi yonna ewuuma buki buwuumi. N'olwekyo nze ndowooza nti tuteekewo abyabululu okwongera okubeera transparent. Omanyi ne democracy naye agenda alinnya kubanga nebyokubuzabuza obulunaki era biva mu ffe bennyini. Kati kyolwa nti bano abakakundi kali wano katandika okupangapanga tulese mmawo twekweka wano mu kasonda tunapanga wano wetunakendeza balonda pulezidenti tujja kuyita wano ate ne batamanyi nti amateeka gebayinza okukola gajja bakwatirayo. Okitegedde kubanga oyinza ogaa nti katukole kiro ono wanaayita ate bakyuse bagatwagala te prime minister executive ate olusabaddewo nga ate tebyamukwatako ng'atandamika bupya. N'olwekyo tuleme kubala byabufuzi nga tugalire ku bululu wabula tugale ebyobufuzi nga tugalire ku reality ku nsonga ezikwata ku bantu. Abananga batuwuliriza mwenna tubebazize okuba mu kibiina kyaffe twongere ogenda nga tukubaganya ebirowoozo ate tubebeerufu eri eggwanga lyaffe. Bwobanga oyogera ebintu bikwata ku ggwanga lyaffe tuleme kubiteeka ku muntu twogere ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe kyekigenda okutulokola tusobola ogenda mu maaso. Ntumira Salongo Bazanye Nyabona Kalema tumira Meja Kaddu mu Bulemeezi mu Bulemeezi ne onale omulindo biri maaso n'abalwanyi bonna ne bamwegwa gwa Katonda b'omukisa musule mungi basebo ne banya. Tuyanza mpuliriza bwe tutyo bwe tulabise tulindo olwokubiri olujja nga Mukama atuwadde omukisa n'obulamu okubeera wano. Programu yawo tabadde yegenda okudda ku nze agiwuma lweno ye radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo mbaagaliza kusula bulungi mirembe mube. Zibadde nkulu